okuba nti bano emisango gye bavunaanibwa baali badde tebajja kubanga bawozesebwa mu kkooti eyo kkooti ensukulumu egenda maaso n'okubanga ewa munnange ensala ku kujulira ne Michael Kabazigoloka ku nsonga y'okubanga munnange either yali alina kuwozesebwa mu abantu ba bulijjo balina kuwozesebwa mu kkooti eza bulijjo oba balina kubanga batwalibwa mu General Court March bwe gibanga emisango gye bavunaanibwa gyekuusa ku nsonga ezirimu ebyamagye okusinziira ku UPDF Act. Munnange nno abalamuzi bano balamuzi 7 weewaawo buli omu yagenda maaso n'okubanga aw'ensala ye naye nga kuna ensonga gye basinga okwogerako kwe kubanga bavumirira ekyokuba nti abantu ba bulijjo bawozesebwa mu kkooti eno. Tugenda kuba tutambulira ku nsonga eyo. Oluvannyuma lw'ensala eno omukulembeze w'eggwanga yagenda maaso n'okubanga naye abaako obubaka bwafulumya obulinga ate obwewuunya ekyo kyali kisaliddwawo kkooti ensukulumu. Kyagamba nti munnange ekyo nno kyandireeta ebizibu waka kyalizaala akabasa olw'ensonga nti kkooti eno ey'amagye badde eyambyeko nnyo okubanga batereeza babaleeta emirembe ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'okubanga balinnya ku nfeete abo abakola ebikolwa ebitali bituufu. Weewaawo tugenda okubanga tutambulira tutunuulira obwetengerevu bw'essiga lino amateeka ganaakola oba okusalawo kw'omukulembeze w'eggwanga kwe kunaagobererwa. Abakulu b'ennamu mu studios bagenda kuba bo batubuulira endowooza yaabwe ensonga eno. Tutambulako ku ssaawa 3 ez'ekiro ku mikutu gyaffe The Alternative Uganda ne Digital TV kwe tusinziira okubanga tubaweereza. Nsaba okwesa emikutu egyo tusobole okubanga ate tutambulira wamu. Mwami Muwonge Vian nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero. Lamusa kuba tulaba. Kisookera ddala amannya nze Mwoyo Gwanga Muwonge Vian. Njagala okwongera okwebaza management ya Digital olw'omwaganyo gwe mutuwa n'okulaba nga tuyinza okwongerako ku ggwanga lyaffe lino eno kuba nzikkaanya nti eggwanga tulina limu era kitukakatako okuzimba eggwanga lye tuyinza okweyagaliramu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abatwekuumirako ate era wamu nsanyukireko abatuuse ku birungi ate weewaawo tusaasire n'abo abafiiriddwako abaabwe n'abo ng'ebyobulamu tebigenze bulungi tweyongera okubasabira Mukama Katonda abaluŋŋamye. Weewaawo neeyanziza mwami Muwonge lamusa kuba tulaba. Nsaba twala omukisa guno okulamusa ku bagoberezi ba show eno abalangira ku mukutu guno naye mu ngeri y'ekitalo namusaako nnyo bannakibuga bannange naddala abawangalira mu Gombola Nakawa okusingira ddala Emiruka Luzira Butabika Prison ne Mutungo parishes gye tuli mu kwewuunaganya ku butya bwe tunaakiikirirwa ku lukiiko oluteeseza ekibuga Kampala era nga ndi omu ku basongeddwamu olunwe olw'enteekateeka gye ndowooza nti eyange ensukulumu ku y'abalala. Njagala okubeebaza bonna betwogeddeko nabo betwebuuzizzaako ebirowoozo byongera okujja era nze ndi musiimu nzeka nzaali mu kalulu atalina stress kubanga kino nkola kinyumira nkola kyenateekebwa ate ekisinza okunsanyusa nti ze responses z'abantu nti abantu balizoneetinze n'emirimu gyange kakyanganyingira yabufuzi ogenda n'osanga tukumanyi twakuwulira wano gwe wagamba kino. Mbebaza mikwano era twongera maaso okujja ndowooza omwezi gw'okubiri guno tugenda ku intensifyingamu ku engagements zaffe nga tugenda mu organized gatherings okwongera okukubaganya ebirowoozo butya ate ekibuga bwe kyandibadde. Njagala okwebaza ennyo Digtalk platform kuba ndowooza mwe mwafuuka bapatana mu lugendo luno. Candidature yange luli olwasooka mwe mwasooka okumpa airwaves kwenda breaking ya story yange obululu bwavaamu bungi nnyo naye nga tebusobola kutuwanguza naye
nze nzikiriza nti luno lugendo tugenda tugattako taffaali limu ku limu nkakasa nti Mayanja ono si ye Mayanja wa 2021 neeyanziza okubeera ku studio olwaleero kozi n'okunkyaza twakola byogera sebo katono takiluviani simanyi mwoyo gwagwa ono ateekebwa okusikira Ronald Balimwezo ku ntebe y'obwa member parliament achikirira Nakawa East ne national so nange nina amasanyalaze aganeyongerako okoti ntesa n'aba MP mwami mwoge wetegese okusunsulwa kino ekyokusula gobagwa card ekawempe kyongedde okulaga nti ekibiina kya NUP kiri serious ku mulundi guno bwekiruka kukugwa kwani agenda kikwatira card mukulonda okunaddako weteeseteese nze neteeseteese kuba kati kawempe agamu ku maanyi gange omukulu gwe tutudde wano tubaddeko mu constituency olwaleero ne bayaayaanira okumbuuzaako ekiseera ky'okunoonya akalulu kituuse mu kalulu naye tugenda kubuuza kubanga badde bumanyiza ebirowoozo by'abantu ebirina okusoosowazibwa ku nkiiko zonna ze banaaba batutumyeko era pulogulamu ziraba abantu banneebaziza emirimu gyenkola ku gurawundi n'engeri gyensengekamu ebigambo byange kindaze era kyongedde okundaga nti ensonga nyongere ddala okuzikakasiza ddala era n'abo abatatumanyi bajja kututegeera naye olunaku olwaleero ebimu ku binkoledde amawulire ng'omuntu mbadde ngenzeko ku palamenti era nsibye ku palamenti ngenze okulambula okulaba kigo kikye naagendamu wawe naatuulanga wawe naaliranga bwe ntuuse eyo ebifo byonna mbudde era nendaba n'ekifo kye ngenda okusooka okutuulamu mu palamenti esooka okutuula nga kikoze obubi bwe maze nengendako ne mu ofiisi yange mwengenda okutuula naye abasirikale babadde bankwatiddeyo kubanga ntuukidde ku ofiisi essaawa zino ani teyagituulamu ninayo mbadde ngenze kugirambula kubanga nayo njeegwanyiza era oluvannyuma lw'okuyita waneeno kano nga mmaze okukayitamu neeri natandise dde okulaba ofiisi gye ngenda okukola ki okubeeramu eriyani obusobozi bwonna tubuyina era njagala okukakasa nyinza n'okugamba nti I am overqualified for the job. Wow, neyanze olunaku olwaleero enaku mwezi nga mukaaga omwezi ogwokubiri munnange olunaku lwa ttale 6 luno nno nga lukuzibwa buli nga mukaaga omwezi ogwokubiri bagenda maaso n'okugira ekiseera kiri bwe baali mu lutalo bwe baali nga baseetulidde ddala olugendo essasi eryasooka we lyakubibwa n'ebirala bingi nnyo olunaku olwaleero emikolo gibadde Kasasa Township era nga babadde eyo Kakuuto mu district y'Ekyotera emikolo gino gye gibadde ng'era omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni abaddewo nnyo era mu kwogera kwe alina obubaka obuulyawo bwazze oba bwalekedde abantu sayidi eyo asinze nnyo essira kuliteeka kukukkiriza enteekateeka eya parish development model eyambyeko bannayuganda bangi okwejja nate mu bwavu ensonga endala naye akonye ku nsonga y'abo abaagala okutabangula emirembe egyaleetebwa n'alaga nti munnange kino nno tebagenda kubanga ate battira omuntu yenna ku liiso weewaawo n'atulambulira n'ebyenfuna by'eggwanga byalaze nti bigenda byeyongera buli lukya era abantu babanga bakkiriza okubanga sekene ya parish development model bagitwala mu maaso eggwanga lisobola okubanga liviira ddala mu ntata eno ey'obwavu Chief of Defence Forces nange
mizweje ery'eggwanga lino Uganda munnange John Muhoozi Kainerugaba naye ayogeddeko weewaawo mu kwogera kwe alambuludde ku nteekateeka oba Operation Shujja eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okulaba nti bafugaza abayeekera ba ADF n'ebirala bingi nnyo n'okulaba nti tewabaawo obulumbaganyi bwonna bukolebwa ku ggwanga lyattu Uganda okuva mu bubinja munnange obw'enjawulo buli mu ggwanga eryo obubinja bw'abatujju weewaawo akonyeko ku nsonga no munnange ey'emirembe naga nti munaye tebagenda nabo kukkiriza muntu yenna kutaataaganya ddembe lino eryaleetebwa NRA kakati yeeyubula nefuuka NRM newankubadde nga era naye alaze okwewuunya ku kusalawo kwa kkooti ensukkulumu kwe yasalawo sabbiiti ewedde ku kubozesa abajo amagye olunaku nno munnange bwe lutobo lutambudde ebyogeddwa bibadde biyitirivu naye nga munnange nno abali ku lwa gavumenti bose balabyeyo ku lunaku nga luno simanyi oba tebakuza but anyway eyo eyatale esita enono ebadde ya mulundi gwana mwena ebukyanga etandika okubanga ekuzibwa kuva mu 1981 okutuuka ate olunaku olwaleero omulamwa gubadde ku celebrating Pan-African solidarity and people's sacrifice in the struggle for freedom, democracy and social transformation. Omulamwa guno gutambulidde nnyo oba ku nsonga y'okuba nti bakuza ate okwagala kontinenti yaabwe mwe bava obumu n'abo abasobola okubanga beewaayo kola saddaaka ate mu kubanga baleeta emirembe nga muno nno nga munnange ensonga eya demokrasiya n'ebyenkulaakulana z'abantu ewaawo n'ebyenfuna nabyo nga tutandikirawo okugenda ku mulamwa gwaffe ogulunaku genda ku mulamwa gwaffe mwami Mayanja olinako comment yonna gy'osobola okwongera ku bubaka abakulu bwe bawadde weewaawo ne mu nteeka ey'okuza olunaku luno olwattale esita. Nina obuzibu nina enzikiriza Mayanja sigagalira ddala kintu kikwatagana na bannamagye naye ate neesanga nti neteekeddwa okubaako kyenjogera ku nsonga y'olunaku lwa Teresita naddala emboozi erutambulirako ng'abasajja abamu bwe bagenda mu nsiko ne bakuba abantu amasasi ne bayonoona buli kintu nga baagala okutandikawo essuula empya. Unfortunately basajja abo mulimu ate gwenjagala ennyo gwentendereza retired Colonel Dr. Kizza Besigye baali baagala kuleeta mirembe bwe tutyo bwe twakulaba tugamba oluvannyuma 38 ne bye tulabyeko ensonga lwaki kuba celebrating olunaku olwo nze nejjamu ebigambo ebiddwa ingidde asaba ne banyabo waliwo wenaalema ayingidde mu studio mutugumiikirize tusooke tumwakomodating engeri gye tuli ntwogera ku lunaku lwa Teresita naye mbadde ngamba abatugoberera nti olwaleero luno lwo lwazze mu biro ebibaddemu ensonga enkulu mu Uganda eya conversation about the military n'amateeka. President Museveni byayogedde nze saagala birwako nnyo kubanga ebiseera ebisinga bye bimu naye nze ndowooza nti gwe nange naawe ke kaseera twebuuze nti president buli bwasituka okwogera atulumiriza ku mirembe gy'eggwanga there is peace and security naye ndowooza president asaana atuyambe atubuulire omulabe waffe afaanana atya kubanga tutinze extensively mu security naye buli lunaku batujjukiza about security but they hardly tell us about the enemy. Tuli mu mbeera yaabwe erinze naye twerinda ki omulabe yayagala okutabangula emirembe awe ba supreme judges bwe bayogedde nti olw'ebyokwerinda by'eggwanga lino so nze ndowooza nti nze highlight mu kujjukira ebyo byonna ebyogerwa ku lunaku luno
Abannayuganda tutandika okubuuza gwe kikwatako. Okay, ebyokwerinda weebiri. Naye twerinda ki? Obulabe bwonna obuyinza okukola ku ggwanga. Twamuwuliriza bwe yavaayo n'atuula ku TV zaffe nga tasasudde n'atugamba nti waliwo omulabe gwe bayita COVID-19. N'atugamba yafubutuka China n'ajja mu America kye yeekola mu Europe ffenna ne tuwuliriza. Because we understood the enemy, we complied. Yes. Tiyafuna resistance. Yaliwo naye ngeri negligible. Ate neyo resistance eyajja lwakuba nti era tekya-planning bwa bulungi. Plan entonotono yaliwo era emize gy'abantu be bakola nabo gyayitira. Najja n'atugamba nti namugamba agule ebitanda simanya bimeka. Wagula bimeka nti 13 lwaki. Kwolwo nalaba Museveni ng'ali honestly embarrassed. So, olwokuba ffenna twategeera n'omuntu gwe nandiise alwawo okutegeera yategeera bulungi nnyo president bwe yatusiigira ekifaananyi ky'omulabe yali atwolekedde n'obwana obuto ne tubuteekako face mask. Naye olwaleero president buli bwajja natuga security because of but nga tatubuulidde who is the enemy. Number 2, bw'otunuulira investment ya ku budget allocation from 1989 okutuuka leero eze erinnya between 1986 paka ndowooza nga 99 I should be fair wabaddengawo justification for increase mu defense budget. Because of ba remnants ba ziri billions ezenjawulo oba kitegedde. But I can authoritatively say that by 1999 okujeno gye tuli eggwanga liri pacified holistically with a few cases Kalamoja ne mu Renzo rural area. Ate nga abantu abamu tulowooza nti issues eyo solution si mundu. Solution other mechanisms. Naye n'olwaleero ensonga ya defense egaanidde kuki? Of course bajja kujja ba justifying. Naye nze njagala debate eyo tugikudinga watu bangi olaba. Aliwo omusajja omu yagaa nti olaba bwe mutandika okusima amafuta bwe mutandika okuzuula ebyobugagga nga uranium ne gold mu reserves ennyingi bwe zityo ebintu nnyo naye bitono. Therefore, mu anticipating anti waliwo abajja okujja bakwekola eki babibanyakuleko. Naye buli bwe tunayogeranga peace and national security, president n'atuuka okwecontradicting anagamba abalamuzi si ye bafuga eggwanga. Kubanga president Museveni abadde n'ebintu bibiri: constitution, security. Constitution, security. Kakati ku kya constitution yakoze Abaganda kye bagamba ekiwemula omugagga kutana kanki ntula. Yetemye ngalike byaga nti eggwanga terifugwa abalamuzi. Yakunamidde constitution n'ebyo byonna bye tubadde tukkiririzamu. Nze nga Mayanja agezezaako okuyisibwa mu mawanga engeri gye gazimbibwa. How America ya progressing etyo okuva ku society gye yali a state of a model. Waliwo mistakes, waliwo sacrifices, waliwo bintu bingi nnyo. Sometimes the president Museveni mulekeramu wakaddiye nga okuyitibwa kwe kwali kulabye. Therefore tetumu actor waliwo twaga ekyo kyaffe. Naye nze ndowooza nti nkoyo muwuliriza kuwuliranga without clarifying the enemy. To exclude mu converse eyo n'agisigaza ne bannamagye. Olwaleero amawulire gataba kusidye Kaine Rugaba teyali mu nsiko. Yali Sweden ng'alya pizza, Rolex, bwe yajjako wano ng'abeera Nairobi. Naye waliwo munnansiko leka omulimu Nairobi n'ayingira ensiko ng'alina byalwanirira.
tuzze okucelebratinga Teresta y'olwaleero ng'ebyatulwanya bizzeemu. Nze ndowooza ya mulundi guno era nja kwekoonako ku bigambo ebyogeddwa General Narweso. Alina gwa caution nze namugamba nti ebyokufuga ensi eno si byangu. Bibuuze Kano Besigye. Nze yankoledde amawulire kubanga alicognize nze nti Kano Kizza Besigye realistically kyaliko kwe kunoonya butya bwe bafuga ensi ye nga bw'alaba. Ekyo nno kijjeewo ababadde balowooza nti Besigye alina bino na biri. Ebyo ebigambo nze bye bisinze okunkwatako Teresta. Ndi mweraliikirivu nga mmaliriza nti waliwo trend ejja nti society yaffe eringanga gye tuwaddeyo gye tusalendalinga ebeere ng'eri driven by the military. Nzikiriza nti amagye mulimu gwago ogw'okutukuuma ku nsalo naye n'ebirala tuleke ba civilian babeere n'obulamu obuli free. Teri kinnuma nga namba z'abasirikale ba uniform eyongedde ku City Hall. Amagye enamba z'abasirikale aba UPDF abali kati ku City Hall enneeraliikiriza. Tetukeere njange executive director major bakuuma mirembe na butebe. Anti kyenkugamba olw'okuba sikati awo kwe KCC twekuuma waani kubanga nga amagye weegali ne poliisi weeri ne Sarasini bamenye ekitongole ekyo mu ofe ebyo mbyogeddeko emirundi mingi ne bakinyaga ebintu ebiri vital n'olwaleero tewabangawo gwe batukwatira. Era byakwerindawo twerinda bulabe bwefaanana butya singa ndifunayo omuntu alimbulira ekyo ng'ebigambo bino. Ngenda gende wa Mwami Vianney nenga sina Vianney kansooke nyaniza Mwami Sendakira asokala muse kuba tulaba weewaawo tubenga ate tweyongerayo obwa Mwami Muwonge Vianney naye abeeko kyatugamba ku nsonga eno gye tulina mu ddiiro olunaku lwa Ttale 6 bwetu bwe tukuziddwa naye Mwami Sendakira sokola muse kuba tulaba. Nsanyusa okubeera olunaku olwaleero sijjako wakwetonda ne olunaku olwaleero lubadde very very busy day ku side yaba NRM mulimo kunoonya kale ku side no lubadde lwa Ttale 6 era tuwadde mu nsonga ezo naye kyamukisa mulungi nti ntuuse era netonda eri management n'abandaba okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda amiina wamu ne bannakampala abasigadde nga bakyaninamu essuubi ku bwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala era nga tugamba nti kegwake ketonye we are set and we are coming. Okay. However simanyi oba onzikiriza okujampinga straight ku nsonga. No, akaddeko ndakubanga nkakuwa okay. Kansoke nkaweko Mwami Muwonge mudakika nzege ko ebirabiddwa ekyotera nze bikujjuko byakwekulisa nakweyozaayoza bufuge bwe batutaddemu. Mayanja muganda wange ayogedde ku bintu ebikulu nabuuza ebintu ebikulu wano ng'abuuza mulabe ki era lwaki budget buli kiseera ebeera yeeyongera. Njagala kuddamu Mayanja nga mugamba ebigambo bino bannakyemalira bonna world over balina ebintu bingi bye beefaanaganya. Bannakyemalira abalabe baabwe be ababawo omusolo era be babawo omusolo balina okuteekawo infrastructure ebakuuma existence yaabwe n'ebeera ng'ebeerawo. Okay. Ekituufu bw'ogezaako okutaganjula mu Uganda tetulina kyewandeganye nti tulina olutalo ku baneighbor. Ebbanga lino lyonna baze batugamba abayeekera babafugazizza. Waliwo ne televised gundi gye baakola ne batulaga nga bamazeewo aba ADF ne batulaga omukulu akulira aba ADF Jamiru mukulu nga waakwatiddwa. Era ne batugamba nti eddembe weeriri eggwanga teriri mukati abagako. Nanti twalombebwa wano juzi
Mwalundi waddirwe saategeera. Bomuzi batega mu Kampala wano ku CPS ne ku Parliamentary Avenue. Government eno era kwe kutongoza operation Shujja. Government eno bwevuddeko abatujja baliwa konfeti. Lydia. Government eno abalumba essomero lya Lubiriha. Government eno bweriba evuddeko ebimu mujja kubitegeera. Ebimu tegeera. Atizira bitegeera waliwo oliddeko eggwanga eriteekawo crisis. Eriteekawo crisis budget ya polisi eyongere. Bino muyinza okubisaagiramu olunaku olwaleero. Ate abantu bwe babanga bafa si gwali mu kubisaagira. Ati kugambye. Because bwe tubanga twalumbibwa mu kibuga Kampala ne batega bomu ne wabawo enamba y'abantu abaafa. Essomero lya Lubiriha libanga nalyo lyalumbibwa era abaana ne bafa. Ne bakugamba yagala okuyisaamu amaaso. ADF nze n'ekifaananyi kye njagala okuggula abatulaba n'abatuuliriza. Bwe nasemba okubeera wano nakugamba nti ababbi abasinga bakola akavuyo. Oli n'akola akavuyo wano eno kukakanya alina be yazze nabo ne bakwata abantu ne batwala amasimu gaabwe. Gavumenti eno tukuumidde nnyo mu mbeera gye tulimu ey'obulimba n'okutufuula nti neeyongera okutujigawaza. Kyovula Lilian saagala olabe ogendere ku intelligence za wano eno. Bintu bingi ebyogerebwa. Lilian lwaki weerabira mangu? Bantu bangi abaavayo nga Kayihura bamaze okumukwata ne bagamba nti omukulu yabitugamba nga tubikole budget erinye. Bino biri ku likodi ababyogera weebali. Era bino ebikola bigenda maaso n'okubeerawo. Lilian ze kyenjagala otegeere every crisis waliwo abagaggawala ne bagifuniramu. Crisis buli weetaabeerewo kitegeeza abo abasobola okuteekawo crisis bajja kuteekawo crisis at the expense of your life. Ne bwe kiba kyetaagisa kutega wano bomu bajja kugitegawo bo bennyini. Bwe kuba kufa Lilian ne Mayanja mujja kufiira wano eno. They will bring all factors okujustifying nti ADF yabaddewo. Ekijjayo ebibuuzo ono byabuuzizza. Omulabe bwe babanga bamufufugazizza ne bataliyoni bwe baba batambula nakugamba batambula nga baworod. Osanga Mwami Museveni kukubo nga atambula noga nti ddala ddala wana emirembe weegiri. Ddala ddala omulabe yaani paka ng'omaze okutegeera naye oli mukulembeze wa ggwanga babakuuma batya. Kubanga Lilian njagala nkuwe statement ezitakwatagana. Gamba walembe era tewaliwo bulabe waneeno. But the level of security gye weeteekawo. Kubanga bwe kiseera afiiringa insecure. Buli kyabongerako bataliyoni emmotoka tezeeyongerako. Kyenjagala oggyemu nti waliwo ekizibu ekisinga gwe ky'oyinza okuba nga tolaba. Era ekizibu Mayanja kyabadde ayogerako. Bw'obanga omukulembeze waffe ne bw'oba oyita wano eno otwekuumirako nnyo tutya. Ffe ababalonda kati batutya. Tebati ebyo by'owulira mbu simanyanga. Mwami Museveni juzi yali eggulu. Waliwo omukyala aba SFC gwe bakuba kibooko ng'ayagala kumusemberera. Yani abese fenga abantu mutabani wange lumu mu mirimu gy'enkola wakuma mukulembeze without doubt twagala bakuume naye kyenjagalage kino kyolaba waliwo ensonga lwaki we kiri. Mwami Museveni njagala onoonye akatambike mu mwaka gwa 1998 ng'ali mu kibuga Kampala. Olabe Mwami Museveni ne kati ng'ali mu Kampala. Mwami Museveni yatuulako ne ku mmotoka ye. But ebiseera ebyo twalina abayeekera bangi. Twalina abali eggulu basimanyanga baani akina baani nga weebali. But ebbanga lino liiseewo batugambye bali abaali bayeekera bajustifyinga ssente ezigenze mu doketi eyo. Era ne batulaga nti bakoze ebyannaggwano. Pulezidenti waffe omulungi gwe twalonda nga tumwagala
tasobola kubeerawo kumpi naffe. Kyekibuuzo nekibuuza nti bwe muba mwekuuma ku baani ate bwe muli banga mutuuse mu mbeera nga temusobola kwekuuma, kubanga bino byonna tubirabye. Basobola okukola ebintu binene byonna ne bagezaako okujustifyinga bye bali okukola. Naye nze kyenjagala pointi tutunuulire bwe babanga mugamba kubanga tugenda mu kulonda yefe ababalonda era bagenda kujja basaba akalulu mu ffe. Naye lwaki mututya? Nze awo sira byange weriri kubanga ali mu kulambula abantu abaganyuddwa mu nteekateeka ya PDM nga basinkana mu bwenyi. Enambula gye balambulamu ogiraba? Olaba entambula gyati how is guarded. Ali kati yafuka mufas ali behind reality. Iye bino ebikola bwe bigenda mu maaso abantu abasinga bajja kuleeta ensonga ebiteekawo n'okumunyumikiza ebijustifyinga. Ngala kudda wa mwami se. Njagala kumaliriza nga ngamba. Yesebo. Abakulu ababadde ekyotero olunaku olwaleero babadde beesanyusa era nga n'okwejjukiza bejjukiza omunyago gwabwe, ente yaabwe, akamyu kaabwe ke baakwata. Beefumiitiriza. Tewabadde kwefumiitiriza kubanga nakugamba omuntu eyeefumiitiriza nga amovinga towards okola ekituufu. President alina wayogedde naga nti abantu ba Greater Masaka bakola kinene nnyo mu kulabanga emirembe gijja mu ggwanga. Bwe twakola ekinene n'atusasula ki? Bwe twakola n'atusasula ki? Amaaso gaffe gali bulungi kubanga tetwagala ssente. Naye twagala tugenda okusomesana ebizimbe bibeereyo. Ebizimbe tebikoma bukumi kubeerayo n'abasomesa babeereyo. Tuwulire nti waliwo abantu abayivu mu Greater Masaka yonna. Gyeyaleka ewa jjajjange eruweero Mwami Museveni yalekayo engumba z'abantu. Naye kino kinzijukiza era kyenjagala okumaliriza nakyo. Mwami Otafiire bwe yali agenda okuziika muna UPC mu Northern eyo yayogera ebigambo bino nti twayambala engoye z'amagye aga Uganda Army ne tugenda ne tubba emmere y'abantu. Otafiire ne tugenda ne tubba emmere y'abantu. Bwe tumalanga okubba emmere y'abantu ne tujja abantu abo abaana ba gavumenti be baakoowa gana amagye gamulaba agali okwesanyusa obubbi bwabwe n'obulabbayi babutandikanga ne mu nsiko gye bali era byonna bye baakola mu nsiko byonna tewaliwo kye batakoze. Bwe kuba kutugumbula batugumbudde abantu ebyali e Kasese obijjukira. Wadde ekyali mu Kampala mu mwaka gwa 2020 baakuba abaana amasasi emisana ng'ensi yonna eraba. Munoonya ki mulyoke mulabe. Era njagala kumaliriza waliresa ne ligenda mu ntata. Era njagala okumaliriza nga ngamba okuddamu muganja tewalinayo mulabe mulala. Omulabe gwe balaba kubanga ekikulaga nti gwe mulabe gwe balwanira n'okuwanirira ogende mu kooti maasho kubanga gwe mulabe. Neyanzege mwami Muwonge mwami Sendagire kwasizaawo ku lunaku lwa Ttale 6 tugende ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Okusookera ddala nze mbadde musanyufu nnyo n'okusingira ddala eri mukwano gwange Brigadier General Felix Kuraije naye leero bamuwadde omudaali ate abadde atambule ne famire ye. So mbadde musanyufu nnyo n'ebikolwa ebyabadde mu bbendo by'e Masaka twayanga olunaku lucelebratingibwa. Baganda bange ndowooza bo tebafunye mukisa kutegeera nti abamagye bakuŋŋaanyiza tanka babisomye nga bingi tanka ne bazigabira amasomero ne bajjanja bawa obujjanjabi ne beera ne bateekawo ensiisira z'ebyobulamu ne bakola ebintu ebyenjawulo bulungi bwansi n'ebirala. Yes. Kati amagye okusookera ddala tegaali weegatyo mu history wa Uganda. Tegaba konga gali related nga gasembeza abantu nga gasembeza kiri kati relationship eyambe ne bannansi mu kiseera kino yeeyongera kuba beeyongera okubeera mu friendly
beyongera okubanga bali mu bantu beyongera okulaga abantu tetuyina tabu wabula tuli okukuuma mirembe. Kino tekireetawo entiisa because bwe mpuliriza jjajja wange nga ngamba nti ye yali amanyi amagye gabeera ku nsalo kati buli waayita abalaba nti bali Nkulungo eriko oluguudo oluga Kampala waliwo baateekawo ensiisira zaabwe genda ku City Square bitundu by'eggwanga ebyenjawulo badde mpuliriza baganda bange naye ate waliwo ebintu bye tulina okuappreciatinga okuva gavumenti eno we yajja mu 1986 paka kati wano we tuli amawanga agatwetoolodde almost gonna ng'ovudde ku Tanzania gafunye ebizibu ebyenjawulo. Bwe twogera ku security tuba twogera ku domestic security ey'omunda kubanga bingi bisobola okubaawo. Tekirobedde Tanzania obutafuna buzibu. Anti kwe tugira. Obuli awo kye twetaaga ffe nga Uganda okubaako. Wenzigira awo. Nti first of all njagala okulaga mu 94 ekyali waliyo genocide. Kitegeeza nti waliwo obuzibu mu state mu security y'abantu era kyabakosa economically kyabakosa ng'eggwanga okuddamu okwezimba it has taken them time. Ekiri e Congo ekiri e Congo kitunulira kikaabya tunulire Kenya of recent abaana bayiika ku luguudo n'embeera kwiga insecurity n'ebeerawo kate bajjeko government abantu batuka ekisira ne bagenda ne mpala nobanga kugamba the whole entire country kubunkenke just riot. Bwe twogera ku security alaba leero tubadde ku Taraha Sita nintunulira CDF nga wa submission ye our speech naye ayina waatuuse ku court martial ni ruling n'akandulamuko ku ddoboozi n'omubiri ne gukyuka okusinziza ku era naye agaye nti yeewuunyiza nnyo. kakati ate nange ne kinzijira oba ne kindeeta okubikula amaaso kubanga kankubulire kino Lilian n'abatuuliriza nga tuvudde mu politics teriyo mulimu gusinga kuba munene nga kukuuma abantu naye nga abantu ba-appreciatinga kikikyo the good work you are doing. Kati bulowooza CDF aleese ensonga n'alaga okutya okuli mu ruling eyazze bw'abanga atudde prediction ya kyeki the sense wabula kiimpactinga ne bannamagye bennyini abali muli okutandika okulengeza koti eno ey'amagye nti terina buyinza. Abalamuzi bwe baali bawa ensala yaabwe ku nsonga eno omulamuzi omu yagenda maaso naga nti abatuula ne kakiiko kano si bannamateeka. Yes, Lilian uliriza kano. There was a time we twayimba ku TV zino professionalizing the army. I would expect a professional army by now. If it was a gen court martial, bandibadde n'abantu abalina competence. Uliriza Lilian. Thank you. Uliriza Lilian. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mabega wa court martial okubeerawo kwayo n'engeri gyekolamu emirimu gyayo. Si buli omu akwatibwa mu Uganda nti atwalibwa mu court martial. That is one. Court martial ekubibwamu nnyo ebituli to an extent that abantu tebamanyi bulabe ki buyinza kuva mu ekyo naddala ku nsonga eya security mu ggwanga. Ontegedde nkugambye nze we mbadde ndaba CDF ndabye nga atunuulira magye kubanga ye gaategeera ng'ovudde ku kino ekyaba civilians okubanga bawozesebwa atunuulira magye banatuuka ekiseera ne bawulira nti nno the commanders bannamagye bannaabwe kwegamba abayimiridde okubanga basalira tebali professional enough tekibalete kutya oli tawulire muli eri nti wadde kale ndi mu kooti eno naye ndi mu not in the right way kimu ekyokubiri bw'otunuulira okusalawo kwa kooti omulamuzi yakugambye nti attorney general agende batunule babeeko n'amendments zebakola batya zebatunulamu zebakitunuulira kati ate nentumya ne president Kaguta Museveni engeri gya submitinzeemu bino ebintu njagala bicoordinating nga munnamawulire
njagala bi coordinating nga muna Uganda nti president Kaguta Museveni ate wayimusa okwogera kulina ko letare sita abalaze nti nno abadde nnyo ku economic base abadde nnyo ku economic transformation gwoboji obuliriza byonna era abadde nnyo ku mwanyi abadde nnyo ku kwegamba ngayagala geza ko kulaga systematically how Uganda has been moving okuganda ngezebanga kasoka wese nyambe kubanga ensonga zensagala nyambe bulabe ekyo obukirimu kyatandise nakyo tumutegeere atwamulamu go tulina mu ddiiro agenda kubagwa ayongera okulambula naye kasoka amalirize ku kyatale sita tugende ku mulamu agolunaku lwaleero kibi nnyo nti tuli mu ggwanga nga politics tumuzanyira kubigwawo bugwi naye nga tetufumiitiriza biki ebiyinza okujja mu maaso saate nga mu ggwanga tulina okubamu gye twagala tulivinge tulina yes okwogera kubigwawo naye ate tulina okupredicting ennyo ku future tulina okupredicting ennyo okubeerawo kw'eggwanga nga President Museveni taliiwo tulina okupredicting ennyo ku kubeerawo kw'eggwanga olw'ebikolwa byaffe ng'oli ku opposition ekyo kikulu nnyo ntunulira obulyake ntunulira obulyazamanya ntunulira obutali bwenkanya eri banna kugambye nti muzimba emyanda mwena yali atufugira nga tuli ku 3Ts nga tuli ku 3Cs naffe okuva ku independence nga NRM tenajja ne tutambulira mu sigali erimu eryo omusajja nakugamba nti kale tetuganye si buli kimu kirungi naye nayogera ne ku tonto nti wabanga olina embidde gikolemu kawalaji oka branding kakati gwe tokitunulira lwakuba nti president akirese waatyo kitunulire mu ango nti ono anakola kampani nakola mu mbidde ye gyabadde asogola n'agikolamu branding n'akolamu erinnya kitegeeza agenda kutandika okwakasola akawerawerako eri gavumenti now imagine ng'abantu value addition bataddeko values ku bintu ebyenjawulo omutindo ku bintu ebyenjawulo bituze tukola kitegeeza in the next 20 years trust me yes government erejja funa omusolo mungi ekyokubiri tujja kuba tulina kitono nnyo kyetunoonya eri oboli abagabirizi b'obuyambi ekirala nti Uganda wadde bintu si birungi nnyo naye ate at least abantu bajja kuba nga batandise okufuna kugamba kiringa kuba nga tutambulira mu ttosi abantu bajja kuba batandise okufuna drive ey'okwetambuza lwaki President Museveni alowooza ebintu ebifaanaganako ebityo ate nga buli kanaku avaayo n'agamba nti nze naatera okugenda eri Katonda mwekyo temusobola kukipredictinga temusobola kusika kutegeera nti omukulembeze ateekateeka ggwanga lino lwa bulungi bwaffe katugende ku mulamwa gwaffe ensonga teri kulwakuba nti oba muwaana wabula ensonga eri ku predicting the future and the kind of peace we have awo wennyini wenjagalya tugende ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero era ngenda kuba ntandika naawe mwami Sendagire kooti ensukulumu yawa ensala yaayo ku lunaku olwokutaano weewaawo waaliwo okujaganya abamu nga bagamba nti babadde bakirindirira obwedda nga waliwo abantu ab'enjawulo aba bulijjo ababadde bawozesebwa mu kooti eno ey'amagye ku nsonga eno wenjagala tube nga tutandikira oluvannyuma ku lw'omukaaga omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'abaako ekiwandiiko kye yafulumya ekiraga nga okusalawo oba ensala ya kkooti ensukulumu bwe yali enkyamu nga balina nti bye batasobola kutunuulira olw'ensonga nti General Court Martial eno ba kkooti eno ey'amagye eyambyeko nnyo okubanga efufugaza abo bonna adde benyigira mu bubbi bw'ente n'ebirala bingi nnyo mu Northern Uganda n'amuzikangaga nti eggwanga terifugibwa balamuzi mu kulaba okukwo oba mu kwogerako wano olaze nti omukulembeze w'eggwanga oba oli awo alabidde wala naye ate tuli mu ggwanga eritambulira ku nfuga ey'amateeka olowooza tuba tetuvudde ku mulamwa okusookerera President Museveni tayinza ku rulinga ggwanga lino nga teririimu tteeka okuva we yajja n'ekiseera kyali mu nsiko ekimu ku bimuwangazza ne mu ntebe kutambulira ku mateeka ekimu ku byasinga okumuleetera okunviisinga ttiimu gye yalina ey'abasajja abakyala abaana oba biseera ebyo agattako mwalimu element ya law mwalimu element ey'okurespectinga etteeka era okumanya President Museveni arespectinga nnyo etteeka mu 1995 kyafuukira ddala ensonga constitution okubeera nga ebuildingibwa actually ya building even before meka tulina constitution ya 1995 regime eno kitegeeza nti yali akajja nga wakayitawo ebbanga ttono yali myaka 9
okuva we bali bawamba. It was 9 years constitution okubanga bagiformulating. So kitegeeza nti president are respecting nnyo amateeka, president are respecting nnyo judiciary. Yes, are respecting nnyo judiciary. Netumulabyeko enfunda eziwera. Yes. Ku nsonga y'okuwa abantu bail. Yavaayo era okukulingera kwatakinga essiga lino eddamuzi. Oba n'enfuga ey'amateeka. Labayo. Ensonga y'okuwa bond wano twali mu bijaguzo bya Nakunkulu. Actually okwogera kwe okutujja mu mwaka gwa 2024 okuyingira 2025 era ensonga yemu nekomawo ensonga ya bond. Singa President Kaguta Museveni yafulumiza ebbaluwa ng'agamba nti okusinziira ku binawulidde Chief Justice byayogera okuva n'olunaku olwaleero takyali Chief Justice, it would be different. The conversation would change. Kino kye yafulumiza kugamba singa yafulumiza n'agamba nti okusinziira ku Chief Justice byayogedde nze nga head of state sibikiririza n'olwekyo mugobye, then and then twaligambye nti that will be the biggest mess. Okkiriziganya n'ekyokuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Mbadde ombuuza ku kyerya kya bondi kye mbadde nzijako. No, so nziraamu kano tugende maaso ku nsonga. Njagala nsooka nkireetewe nti sikiriziga na kuwozesa muntu wa bulijjo, okay? Nga issue yet related na military. Nga etali even closer to military. Kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Ontegedde bulungi. Naye omuntu wabanga issue eri closer ku nga issue eri closer ku magye, nga issue eri closer ku kutabangula emirembe eri ensi, amazima gali nti oba oli awo kiryoke amagye okumuteekako amaanyi okulaba nti nno tusobola okufuna emirembe mu ggwanga. Kati President Kaguta Museveni Jamiru Mukulu tebamuwozesa. Kati President Kaguta Museveni angoye mwaleetera ebintu tabireetera mu Jamiru Mukulu nga wokireeta, abireetera mu ango nti koti y'amagye bitulabako bye yali ekoze. Ne balekera emirembe mu region y'emu. Nti abantu abamu okuno si kusosola okuba nti Jamiru Mukulu. Ebintu by'amateeka bino. Ensonga zino. Ebintu by'amateeka bino. Ez'obutujju. Njagala nnyo okwogera. Bamuwozesa mu General Court Martial. Njagala nnyo okwogera nga mbeesingira ku kiriwo kati perhaps maybe in the future. Okay. Kyobala banga nze enjogera yange related nnyo ku current cases that are ongoing. Case eyasaliddwa omusango gwasaliddwa gwali mu court for some time. Yes. Ate gwali gwa Honorable Kabaziguruka, sorry. Michael. So thank you. So is yali bali bakafuluma court ali nenda ya Dr. Kizza Besigye. Ondeka kye kugamba killing this nation is lawyers that we they turn what is not politics to seem political in a country that is so peaceful like Uganda. You get, when you look at the panel and the lawyer, I'm not saying that it's bad. It is okay for someone to be a lawyer. Kali sikibi bantu kubeera ba lawyer naye ate kibi nnyo ba lawyer ebiseera ebisinga okuvaangayo ne bakozesa ekibuuzo kyange kye nabuuliza bulabe ki obulimu bwe tugenda okusanga. Nze moderator nesigaliza ekitiibwa ekyo ngenda Senegere wabanga ali wano. Yes, sir. Nga ina cha submitting. Si submitting anti njagala President Kaguta Museveni andabi. Ate si submitting ngako nti NRM njagala ensukulumye. Wabula submitting kubanga ndaba nti NRM ne system eriwo. Singa je tugenderako mu maaso, we can even live a better life tomorrow. Bino kibasinga okutya baganda baffe abali ku opposition. Yes, sir. Basinga kutya ku Uganda enabeera weta perhaps nga President Museveni taliiwo. Bayina okutya nti ebintu biyinza okubeera mu distraction. Kujaka kazindaalo kadiri ne mwami senda mwami mwonga abadde ina kyabuziza. General Tegere kusawe lero abana Uganda abali mu America. President aliko mu kino ekisanja. Abalayiridde nti agenda ba deporting abazzi. Bataina mpapula. Recently, Canada recently, Prime Minister yavaayo nga agamba nti ky'ensonga almost yemu. Kati njagala okulaga kyekino. Ewaka wano we tugamba abantu okudda we bagenda tubagamba nti mukumiiwo, home is still stable.
Mayanja katono nnyo kati njagala sokoddemu ekya mwami Muwonge wa mwami Mayanja lumwe ekyo ekiriwa gwa ino okumbuuza mbuuza yatandise agamba bugenda okubeera salawo ya Supreme Court ebigambo kati kakusendagire wa kino ruling nga wogirabye ngo kusudamina ne CDF ngiri gina mulabyemu okay n'amaanyi bwetuse ku court eyo oba ruling amaanyi ge yakozesezza nze kindaga nti mu magye gaffe ruling eyo sobola to affect it internally okay otegera ekyokubiri nti tetuli kusempa amagye gagiraba mu bulala n'abantu ba civilians bakiraba mu bulala okay so kitegera nti amagye gagirabira mu security of ngenda kuwa akaddeko mwami Muwonge mwami Gire ngenda soka mpulireko okuva mwami Mayanja koti ensuku ya ensala yayo omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaddako n'avaayo naga nti ensalawo ya kooti eno nkyamo n'ebirala ebyagenda tebatunuulira nsonga byakwerinda weewaawo nga bawa ensala yaabwe mu musango guno okusooka byonna Lilian twakkiriziganya ku sheeno nti tetulaba Uganda mu byeyayitamu tulemererwe okuteesa ku biriwo n'ekigendererwa ekyokweyongera maaso nfunye okukaluubirirwa nti muto wange Sendagire buli bw'abajja okuteesa alowooza nnyo nti tusobola okuddayo mu mwaka gwa 86 era omulaba nga ne feesi yeekabya alabira ddala nga Idi Amin akomyewo yafa bamuzika Saudi Arabia. Joseph Kony aliko kati warante ya International Criminal toddamu nate kanya batwogera ku Uganda especially topic ya security tewali alina monopoly ku security naffe nga aba tuli ba stakeholder ku topic kubanga musolo gaffe if we don't pay tax amagye tegasobola beerayo mu barracks so batutandika okukubaganya ebirowoozo ku defense and security tujja n'otutiisatiisa simanya excuse us nkyala Lilian yes bw'oba obadde mu Uganda nganze ojja kutegeera lwaki ebintu bino bireese excitement nebireeta n'abavubuka nga Muhoozi Kainerugaba okubyogerako nga bwabyogeddeko nage mbu yeekabye gwani akugambye mbu yeekabye kuba ebya Supreme Court yabitegedde naye nga yabitegedde bulungi ate yabitegedde byadde bisuko biri waggulu wa kutegeera kwe mukyala Lilian nja kuwuliriza Museveni si Muhoozi kubanga zimba narrative gamba ekimu ku kyamutwala mu nsi was to restore rule of constitutionalism. There was a time before today. Buli muna Uganda bwe yeewuliranga nga ali kitundutundu kubigenda maaso mu Uganda. Era President Museveni buli bwaleeta proposal abantu bagambira ddala weewaawo. Sendagire wali opposinze mukko ne weebuuza lwaki abantu buli lunaku the gap between Bannayuganda ne administration ya President Museveni ewideninga buli lunaku akabonera akenkunala ke kaabo be yava nabo mu nsiko olwaleero nga bali at terrible loggerhead wali weebuuzizaako lwaki kati mukyala Lilian ruling eno yabadde fundamental ku narrative eyazimbibwa mu Uganda 1986 ruling eno yabadde landmark ku narrative ne conclusion gye baateeka ku past regimes ya Idi Amin ku incident ya Benchwank naye ebintu mu ruling eno mulimu silent features zeziriwa abantu balowooza nti munnamagye is just a tool
of convenience. Naye wuliriza waliwo olumu mukwano gwange Felix Kulaije yagamba waliwo debating nga Museveni agamba nti kati contracts zonna tuziwe bannamagye kuba si be babbi ne tumwanukula Kulaije n'aga nti naye nabana ababba kuba twamugamba byakutaaga yatwala ez'abasi netumugamba bagenda ne bagula helicopter ze baleetera mu Ndibota ne tujjanga bagulako n'ebyabwe bennyini ebyabannamagye engatto baleeta za Kibaliga okiwulira amatanga mafu tumugamba Kulaije mutubulire kyekiri kye natandise nakyo mutubulire ddala ekituufu kikye muyisawo n'amagye tugalabye mu kesse n'eriyo z'obubbi yenadda n'atugamba mbwa era nammwe mukimanyi abaana bano betuyingiza amagye era abaana bammwe mwe mubakuza kakati babeera tubateekateeka bwe bayingira amagye bafuuka kirala mwami Sendagire bw'oba wadde tomanyi kwata ekkalamu osome Uganda subordinate ya international justice system waliyo amateeka agatubindingira awamu ne munnamagye ng'ali mu magye alina amateeka agamufuga era waliwo ne sisitimu y'obulamuzi emugwanidde ebimu ku byali ebikulu mu ruling y'abakulu abo ba Supreme Court judge bagamba ti ne munnamagye avunaanibwa ateeberezebwa omusango oguli capital nature nga gufeekinga ruling esobola otwala obulamu bwe waliwo global standards ayina kulamulwa abantu abalina competence tokwata ekisajja mulwokubido simanya byamu ebyo wakireete kiramulwa omusaliro ogw'okuwanikibwa kalabba naye nga ekirungo kya fair trial tekiriwo nga nosooka ogijjuka pase tusuubizere mu magye bannamagye bo babadde balamulwa batya munda mu magye munnamagye akoze omusango katugambe oba ateeberezeddwa okukola omusango abadde alamulwa atya ababadde bamulamula babadde n'obukugu mu kumulamula ebyo muwozi tasobola bitegerera tajja biddamu njagala kwogera naawe Sendagire kuba gwe olabika oli mu bugumyeko ng'oggyeko politics justice the administration of justice within the military forces badde marks ekyo sobola kiwakaniramu oba osobola okukola ki era njagala kugamba nti bw'oba otandise okuwulira abasirikale ababadde nga paraded mu conspiracies za mutiny oba treason kitegeeza all is not well with the forces ebimu ku bintu ebikyasinza okuleeta unrest in any society whether military or civilian is injustice. So amagye gaffe bwe gabanga gabadde galamulwa bubi no wonder wabadde nga wavaayo ba elements abagamba nti bano bavyani bwe banatuwa obwenkanya katubeegatteko tuteekewo new order. Bw'oba oyagala ddala twogere ku Uganda egenda maaso lekera okulowooleza mu revansi tulowooleze maaso nabadde ntandika nagambe there was time bwe kyali justifiable nga okonyi gyali alisira kwena Itongwa every place walingawo ki bano ba West Nile Liberation Front. Yes, President Museveni bajjanga ku TV nagamba njagala sente kubanga bano bansumbwa fena twawuliriza then wali tosobola kutavulinga n'ogenda Arua kakikutwalire week mwama yange naye olwa nkyali ku ruling eyo nze abantu gye bagano okukola tunuulira yagala court martial bw'obanga watwalako ne sente to professionalize the army lwaki court martial tebeera administered ku standards ezasettingibwa constitution. And what are those standards? Abanaalamula n'obukugu ntegerekese. So muwozi bw'aba tasobola kutoleratinga that debate kyenva muleregate nze mutadde kati nze ku President Museveni
tainaawo nsonga ya simba President Museveni yakunamye kiwandiiko kye kino yakunamye kakusomera era sirabangako Museveni bwe ye contradicting mu narrative ye nga bwe yakoze statement eno kakusomereko line eno egamba if you are not a soldier why do you arm yourself with guns and moreover President Museveni yakwate mundu ogenda mu was a government here, there was a state. The state really acquire these guns. What do you complain when you are tried in a forum that deals with those matters? In the rule of law. Ekibuzo omuntu alowooza nti alina monopoly, alina a special platform, alina insight ku ggwanga Uganda. Naye constitution eno gye tubadde nga tumusibako nti ye abadde nga ajerega abantu nga era nesendagira jana nti waliwo bannayuganda abajeregerera constitution eno. Constitution ya Museveni yamukutte ebyo Museveni abyogera kubanga ali shocked. Yali tamanyi nti ekintu kya engineeringa kiyinza okukeera enkya ne kimufuukira ekizibu. What is funny? What is funny? Nti mu order gye yereetera eyabadde debate closed. Yagambye Mambe Meisha. Yagambye the military courts helped us to discipline Karamoja. That is when tugende Karamoja tutegeere kiki kyawadde bannayuganda. Ekiwandiiko kyo kino era kiraga nti abalamuzi babadde batya okugenda. Kati Isaac Semakadde yatugamba juzi wano document ya David yagamba nti don't look at Elizabeth. There are thousands and hundreds of Karamajongs victimized by the military court nga babavunane mundu. But the reality is what is happening in Karamoja, abantu bali displaced okuva ku ttaka eririmu ebyobugagga litwalibwa abantu abalala ebyo bye batayagala twogereko. Nekibawa emwaganya okutambula ne mundu. Ekyemundu nkugambe, let me tell you one thing. I was very close because to bino byonna bijja mu kiwandiiko kya Lilian kugambe when he was arrested natwalibwa ekireka subsequently ne bamparading am general court martial. Yes, sir. I happened to be at one of bwe bajja okukola search ewuwe waliwo byesagala teeka wano ekyemundu already regime eno yakulaga bwe yakwata Bobi Wine mu hotelu Arua naliyo nereeta ekyuma ekitega engabi nereeta embazzi nereeta mundu yalwana Sematalo nerututera mu kamera naba bino bye byokulwanyisa zisabyalo bye tukutte ne Kyagulanyi ngayagala kutabangula emirembe gino. Lieutenant General Nalweiso yagamba sokolindeko nzija balabira ddala abantu bano nga bakola ekikolo. Nja kumwogerako omulundi omulala omanye ava waffe Ntenjeru nja kujja kwolwo naye nkugamba because bino ebimu mbadde involved nali Arua. I can narrate Arua n'okusinga bwe njogera ku lunaku lwe bazaala nali sitegeera naye ebyo ne balowoozesa buli muntu tegeera nti Kyagulanyi mu butuufu Arua Kyagulanyi yagenda kunoonya kalulu Kakasyano Wadri. Tuyite netuparedingire Jambia efumu akasaale emundu ezalwana Sematalo tibye bamukutte nabyo. Fe alabuze ebibuuzo ne tulinda tugambe gye binaggwera ne bamutwala mu court martial musango ne guggwanga bwe gwakola ki naye Kyagulanyi bamusangulako blackmail eyebisi ne hoteri nanyini hoteri eyo hoteri ye bagijjako image eyokuba nti yali yeyambisiddwa okutereka ebyokulwanyisa byatupapareding yabaffi ebyokulwanyisa ebyo byali byani byavaawa byalagawa ebibuzo byange obitegera bulungi. So njagala ombe ensonga ezo President Museveni fe abali mu politics ekigambo kya italo rise politics
yamuwedde era ndowooza bwe yamaze bwe yeebase ne yeefumiriza naga mpe mudde alamuziteba Attorney General agenda kukola amendment tulina we tubadde munnamateeka era n'ayongera tutangaaza nti oba nnyingo ya 95 egamba ti Parliament teekolenga tteeka linaakontananga na kulamula kwa kooti nnyingo ya 92 very well kati njagala debate eno tugijemu citement ne black tukola nsobi bwe tugamba nti bwe tuba twagala tetugamba nti nno akakiiko akakwasisa empisa mu magye kaveewo era tetukayana nti kale upgradinge kafuuke kooti kubanga bwe tubanga tuzimba a modern army era ejja kubeera ne justice system yayo naye tukoze achievement ne mu amagye oba mu kakiiko akakwasisa empisa mu bannamagye nako abakola ku nsonga eyo babeere n'obukugu. Njagala kudda wa mwami yes. President Museveni wano weyetutte yekka thanks to Kizza Besigye ne Michael Kabaziguruka mu mawanga amalala mu parliament wandibaddeyo vote of wandaddeyo impeachment motion saawa zino kubanga yawemudde bwe yagambye nti ensi tefugwa balamuzi kyokka tukuze tukimanyi nti ensi efugwa amataba ya meka legislature judiciary and executive. Kati president the executive dismissing the judiciary ono kyatategedde ono kyatategedde bagambye tisinga akedde encha naga nti omulamuzi yayogedde bingi nnyo therefore mugobye Mayanja amukiwandiko kyetini kyeyakoze bwe yagambye abalamuzi tebafuga nsi nayogerako nagamba nti it is governed by the people of us. To vote. Now he was speaking when constitution yemwe mugamba nti all powers in Uganda are derived from the people including ndoza abadaga abantu. So President Museveni lukwagagamba bamukute flagali kitama bina gali bweru kati gasanga kubwe MP society singa tubadde ne baviyani muwange mu parliament one would move an impeachment motion, a vote of no confidence to the president for violating, for vulgarizing, for attempting to overtake the constitution. Naye yakza mwami Mayanja mwami muwonge ndagala tukwasize awo wenyini ku nsonga eno ndagala kusomera akantu kano. Mu kiwandiiko kino kyennyini president ayina we yagambye if jurisdictions in the western countries can provide that a man can marry another man or a woman another woman, why can't ours provide that criminally minded civilian that acquires a gun for criminal intentions be tried in a military court? President Oyagambi nakugamba omwana omubi avumaganya nnyina nenkugamba nti bw'otunuuliranga omwana wo ng'ava ku ssomero byayizeeyo bikulu nnyo. Bwe bibanga byonna bye tusobola okukoppa ku mawanga gali eri tuyinza kwerifaalinga ku mbeera ya bisiyaga musajja wasizza munne na mukazi kuwasa munne ebiri imoro anti kyengezaako okugamba ebiri imoro kubanga it is imoro nekyayogerako kyennyini va mu kugambo nti amateeka tegakiwagira naye n'obuntu tegakiwagira n'omuntu bwobanga onoonya ku buntu. Naye nze ndi musanyufu nti kubanga muzi bano bagenze ng'omusango guno nali nagusala naye banswazizza nnyo kubanga ku kasaka bagambye nti omulamuzi Owinyi Dollo agenda kugukuba ng'eggwanga aliwaayo naye njagala okumwetondera nti nalowooza oba namujwetekako ebigambo naye ayina gy'ava nze interactinzeeko naye we need to interrogate circumstances ezamu-influences us. What's that surprise nze Owinyi Dollo?
kubanga tena wanda ndo mukolo gwe yabaddeko nagamba nakubiriza abalamuzi bawa ensala mu misango egy'enjawulo balebe kubaako kyekubira balebe kukikola nga balina omuntu omu bagala okusanyusa. Winyi Dolo yali ku benchi ya Barashaki n'omulamuzi omulala musango gwa Katolo Bwama ne Abibu Buwembo byenjogerako nina gye biva mu benchi eyo yajja otusomera ruling before hearing. Ruling ntwalako era nina kati Saba Supreme Court ku musango gwati gwe tugenda okudda ngo human rights batwa nga bagezaako okugamba nti amagye tekateekeddwa okubeera mu parliament. Era nkusuubiza yensonga oba kyekirowoozo abamu ku ffe kitwafunye mu maaso awo nga tuvudde mu bino nakyo tukigenda kuki embakingako okulaba nga n'amagye gagibwa mu parliament. Kubanga embeera eno bwe yali nga tukyali mu movement system kyali kisobola okubeera justified. Naye mu 2005 bwe tuyingira multi-party dispensation ate ne tukanya nti amagye tegajjanga kwetaba mu byabufuzi ate ne tumanya nti mu parliament tukolerayo byabufuzi ebiri partisan kyova olaba ojja kutunuulira National Unity Platform ng'erina chairperson abakulembera otunulye DP nga nayo balina ababakulembera otunulye NRM nga nayo balina ababakulembera wali aba independent musange Katumba amala nga kubazaako eŋŋumi so wali aba independent abatalina ekyo nkiresenga gondi okulaba abantu wakati nga ate tulina ekibanja naye bwe ntunuulira ruling eyo nze kyenyinza okujjamu ng'ekikulu Uganda twawangudde era Uganda bweba mayiro twatambuddeko mayiro emu okuva ku bufuzi bw'abannakyemalira nkimanyi ejja kubeera process okutuuka we twagala nenjagala okwebaza Michael Kabaziguruka eyatwalayo omusango era nebaze ne balooya babadde consistent okulaba ng'ensonga eno bagifollowinga n'okulaba nti babadde bateekawo pressure y'enjawulo okulaba nga omusango guno eno guvaayo naye era mu mateeka tugamba ti justice delayed is justice denied newankubadde ruling twagifunye naye emisango gitwagala okuddamu okuleeta titwagala kulaba dire eno ebaddewo njagala kugatta ebigambo byange bw'otunuulira court martial waliwo abantu bayita bakimbuyege mu byamateeka Freeman abadde akubiriza kooti eyo muyita Freeman Kimbuyege Kimbuyege y'omuntu akola ekintu nga takirinaako bumanyirivu kyovola wagenda okwekanga mukwano gwange onikiza alina terms ezoogerebwa mu mateeka naye nga Kimbuyege alowooza bamuvuma kubanga tamanyi bikwatagana na doketi eyo naye ate nekinsanyusa tusigale nga tumuwe ekitiibwa kye tumuyite ekitiibwa kye kale Kimbuyege kitegeeza anti nkugambye ne mu byobufuzi eno gye tuli ne mu byobufuzi eno tulinayo Bakimbuyege b'ebyobufuzi nga nayo boogera ku nsonga zebakozesa vaabu eyo nga bwebagiyise nkitegeera mwami mwonge njagala kuwomesa lulimi Luganda naye katumuyite erinnya lye ababadde batuga nti bawa obwenkanya babadde tebasobola bwenkanya kubanga si bakugu mukuwa obwenkanya ne bw'otunaatunuulira setup yaayo ojja kulaba nga waliwo ababalonda kati nze njagala kwogera nga munnabyabufuzi waliwo ajja okugamba nti bwe nkwata emmundu era njagadde nnyo Mayanja alina kyajjeeyo iriya nekya bagenda kuleeta emmundu baziteeke wano ku digito okujustifyinga ensonga erina okutwalayo naye ng'ensi yandibadde etya twandibadde mu mbeera nga bwe twagamba nti tugenda kutambulira ku mbeera ya constitutionalism nga tujjukira abakulembedde eggwanga linene emabega tuteekawo ssemateeka eno okulaba nga
tunayamba Uganda eyo n'okuzimba Uganda ey'omu maaso eyo gye bateerayo amasiga 3 amasiga gane balina kubeera abasinga bagamba independent naye kibeera interdependent kubanga ojja kulaba balina kyekubira tegalina kyekubira newankubadde gafuna okuwabulwa mu mbeera emu oba endala naye bw'otunuulira issue ebaddewo n'ekisinga okubalumya omutwe kati banoonya enkya bwe tunaakwata Mayanja kubanga Mayanja babadde bamukwata ne bamutwala mu kooti martial ne bamuteekayo ebbanga eritakkirizibwa n'abeerayo omwaka nga tafunye justice kumuleetako mu kooti nga n'abantu be tebabamanyi abantu abasinga njagala okubuulira bafiiridde Makindye ku barracks era ebyo ebimu kwe kulaba kati nga tugenda kubiwona n'ekineeralikiriza ki ayagala obuyinza ng'abadde yeeyambisa kooti eno ndi mu kutya n'okulowooza kikyayinza okukozesa okubanga kooti eno evuddewo I predict mugenda kusanga bannabyabufuzi bangi nga bafiiridde mayumba nze nkubuulira I predict mugenda kusanga bannabyabufuzi nga bakubiddwa amasasi nga bali myala wano we tugenda kubanga abadde ne capacity akwata basendagire abatamuwagira netasse kubanga sendagire amuwagira n'akwata basendagire n'abatwala mu kooti n'abateeka eyo kubanga ajja kugamba nti bw'obeera nga toli mujaasi tukimanyi bulungi nti Lilian afuuka atya omujaasi sifuuka bufuusi mujaasi nti lwakubanga ntaddeko amayinja lwakubanga nyambadde akakofiira etteeka lya UPDF litulambika engeri omuntu gyayingiramu naye ate lina eno ruling teyayambye basiviliani bokka n'abamagye nabo yakoze eki yabayambye kubanga njagala kubuulira olunaku olwaleero Freeman obejjo ye yabadde chairman wa kooti ye naye ate enkya chairman wa kooti agenda kubeera mulala olw'ensonga nti kooti eyinza okukozesebwa okugolinga kugamba okuseketera era n'eddembe lya Freeman Michael Kabazunguka mu musango gwe naye yali amirira kubanga abamagye bangi ababadde prosecuted wano twalina Kale Kayihura ne bamutwala gye bamutwala ne bamusibirayo naye nga kooti martial yali ekola ebintu ebitajjansa tulina motive nti olunaku olwaleero newankubadde obwesigwa mu kooti buyinza okuba nga tewuli ku 100 naye at least twagala abantu bano batwalibwe mu kooti eza bulijjo bawozesebwe eyo abantu abasoma okukola omulimu ogwo bamukole tetwagala kulaba basawo abatendekebwa obusawo ate bagende mu kooti batugambe nti bagenda okulamula Lilian nti yakoze ensobi byabonona amatungo abamu tebawulira bulungi. President agamba the military courts helped us discipline Karamoja. Nagamba nti we cannot and will not abandon this useful instrument for stability. Civilian magistrates were even fearing to go to Karamoja. The military courts have pacified Karamoja and also saved the thousands of Karachunas, warrior youths that are now guests to the state in the prisons, who could probably be dead by now in their confrontations with the army. It is an indictment. Abaye kubeje. Kubanga goboga nti ba magistrate n'okutya bali batyayo. Omulimu gwa state gwali ki? State kwa kukola kuteekawo ddembe. Kulaba nti eddembe lyetaddewo. Ono eyasoma n'agenda okutunulira ensonga zino. Agenda kuwasa endagiro obwenkanya. Okay. Funa tulina okutunulira nti Mayanja afuna atya obwenkanya. Okay. Oba bufunya atya ateeka okufuna obwenkanya mu mbeera yonna. Naye gwe bogezaako gamba nti bali batyayo kitegeeza tokozeeyo byakwerinda bimala. Anti kakati abantu bano kugenda masho kwe kugenda okulaba nti ensonga zino military courts zino
zayogera ko koti zine z'amagye bwe zaatuukayo kwe kulaba nti ensonga erinyibwa ku nfeero okusinziira ku kiwandiiko kino ekyo President aweebwa mandate ng'alina benchmarks alina guidelines zagoberera si kyabwenkanya bajaji kye bamugambye okuimposinga military justice ku bantu abatali proved to be militants olw'okuba olina issue gy'oyagala okuggusa ekyo mulamuzi ki eyakisimbyeko essiira nti nakyo kyennyini kyabadde bweru wa constitution okiwulira so bw'osiga kirifaalingako it is also contempt of court ndi ku kiwandiiko kya mukulembeze anti nkugambye ekiwandiiko ekyo bw'oba okisoma lifaalinga ku gaide abalamuzi gye baatuwadde bakugambye nti wasaana okusookawo the office of the DPP yeyina okudetermininga bagraduates baki ba court martial. So President Museveni no matter reasons zatuwa okusitula ye convenience tool ye eri out of the constitutional provisions naje yambesa kuba na Uganda bebayita abakalamojja. It is wrong. Okay. We shouldn't refer to it fabagalo okubera mweyo Uganda sendagire jatugambe jyo maaso. Mwami muonge genda maaso naye ng'ogenda maaso mwami sendagire bwe yabadde wasabito ngeno yetutegeezeza nti president kufulumya ekiwandiiko kyo yabadde alabira wala nti ensala ya kooti ensukkulumu eno eyinza okuleeta ebizibu gye bujja mu maaso anti kyobola nabuziza kuki ne wabuuza okubinyonyo kubanga nakugambye nva kugamba wano abalamuzi bakoze elaboration ennungi ne balaga ne baga nti ne bwoba ng'owulira oyagala kusigazaawo kooti y'amagye tusobola okugisigazaawo ne tugifula divisional court nebera ku mutendera nga bwolaba anti-corruption court nti egenda kudiiringa ng'ediiringa ku byanguzi ne provision eyo bagitaddemu naye Lilian abantu baneeno bayina obusobozi bwonna obusobola kubanga gino emisango gyonna egisinga gya penal code kigundi bamusanze na muntu ejo balina capacity solo dealinga najo era litakulimba nti simanyanga bano babadde balina obukugu bakulimba kyovula twagenda okumaliriza ng'omulamuzi eyeyita omulamuzi Freeman awadde ekibonerezo ekiri unconstitutional okusiba omuntu chairman n'asiba omuntu emyezi 9 ekitabangawo nga waliwo negamba nti wabeerawo contempt of court ati so omuntu omusibayo omwezi naye ye n'asiba omuntu emyezi 9 kati abalamuzi bye balabidde ewala era bigenda okutuyamba bino tebigenda kuyamba opposition kubanga opposition si ntebe nti buli kiseera fa bakendo gituulamu enkya ono bw'aliddako opposition nga tukutte gavumenti eno obulabe bwayinza okutya nti bano baviane bayinza okukozesa kooti eno okukola extrajudicial killings. Kankusomere na kano mu kiwandiiko kino president agamba the judges interpret the laws. Let therefore the Attorney General propose the amendments to the constitution of the laws to help our judges in future from interfering with this useful self-protection instrument for the country and also remove any irrationalities if any. Debate watutwala zino sio twagala tubeere kubanga debate javuga atuvuga atutwala mu amendment soko ulire jatuvuga nga atwala mu amendment eyokukola obuwaayiro koti ensukulumu bwe yamaze okusalawo nze kyanjagala nvugemu kye tuba tusooka era ye cry eyabadde mu parliament atunajjera okulaba abantu baneeno bafuna batya kati obwenkanya tutuuke kwabo bannabyabufuzi abaakwatibwa mu ebyo ebisonga nga bali mu kooti maaso bw'oba nga balina emisango bagibwe batwaliwe mu kooti zino eza bulijjo bavunaanwe bwe banaamalayo nga tubajjeeyo then tuyinza okwogera ku amendment na biki ebiyinza okuveeramu kubanga tulina omukisa nti mu judgment eya Supreme Court mwabaddemu order advice ze bayinza okukola ki okugoberera naye tubadde tusaba nti tusooke kino eno
ekyo mulamuzi kye baagambye it is unconstitutional okulabanga Mayanja abeera mu kooti y'amagye ekyo bwe tunaakimala tunaatandikawo debate endala kana kino in the Constitution and other legislations, we govern ourselves by having referenda or constitutional amendments or amendments of the laws by Parliament. Kino kyawedde era mu Museveni manyize nagandi ekyo kiwenze nze nina answer yakyo. Mbadde manyi nti leka nkuwambeko. Mbadde manyi bwagenze. Ngenda kuddiza dakiika. Mbadde manyi Vianney bwagenze mu Parliament. Agenze kwebuuza procedure ezifiringa petition. Vianney, this is a wonderful opportunity to file a petition in Parliament to impeach the president. Wiki ejateggwako nga tewaliwo bannayuganda bagenze mu Parliament eyo ne petition y'okujja mu president obuyinza lwa nsonga. Article 3 etulagira to prevail to defend the constitution. President mwebyo byonna byoliko mulumiriza. Biri mu kiwandiiko. Mu kiwandiiko kibyoliko mulumiriza. He is still contesting constitution. Parliament namwo mulimu ennyingo endala njerabidde egiwa obuyinza to prevail on the president bw'abanga alumbagana constitution. It could be by the house an individual an impeachment motion. Neyanzeza nnyo mwami Mayanja kankongerayo eddakiika emu n'ekitundu. Mu eddakiika emu nina ekigambo kirina kugambako wano naye Mayanja bw'ayogedde n'enkijjukira. Yesebo. Tulitegeera tutya nti omukulembeze agudde eddalu. Ekyo kibuuzo ng'ovudde nti mwami Museveni aliwo kubanga level ki kwalituuka bikolobero ki bye tuliraba oba kikolwa ki kye tulituuka ne tugamba nti kati wano alabika omutwe gwonoonese. Olowooza Kamuzu Banda ow'e Malawi? Kubanga bakamuzu Banda baakolanga ebintu gyali gyonoonese naye nga waliwo bakimbuyaga abajustifying ebintu ebyo. Eddakiika yeetera okugwa. Otidde? Eddakiika inaatera Wakadde polisa ngamba. Eddakiika ogisaze nga tennaggwa. Kati watya? Ekibaddemu ekikulu njagala tufumiitirize ffe bannansi twebuuze tulinda ki? Tulinda kikolwa ki? Muntu kusooka kweyambula tutegera nti gundi yagwa eddalu. Neyanziza mwami Muwonge. Mwami Sendagire. Ssemateeka waffe aweddemu amaanyi takyakola ekyo ekyamuteesaawo nti kaakati ssaawa yonna ennongoosereza zikolebwa okukyusa amateeka obulyawo wano na wali. Tolekedde nfuga ya kinnamagye tuvudde ku nfuga ey'amateeka. Okusookera ddala nze nina okukkiriza nti ab'amagye abali mu court martial balina obumanyirivu okukola ekyo kye bakola. Ye trust gye nina. Ekyokubiri nti eno mu kulaba Sendagire President Kaguta Museveni barashinzeemuko okurespondinga. They rushed to respond. Era CDF waddenga namuliddenga kubanga bino byayogedde agambye nti we need an immediate meeting eya high level. Oyina wogambidde nti bayanguye. Yes, ati something I'm on. Anti president wano mu kiwandiiko yagambye nti okusinziira ku summary Attorney General gye yali amuwadde ku ssimu yemuleetera okwewunaganya ku nsonga nga bwe yaziga. Si responding ku president's letter okwanguwa. Wabula omanyi kankubulya ekintu kimu mu leadership. Kino President Museveni is a master in this. Sigamba nti mwabuwi magezi. Ayina ababuwi w'amagezi. Kati nange leero kanfuuko muwi w'amagezi. Yesebo. Nti issue eno gyolaba eri very sensitive. Kati ate sensitivity yaayo teri kuba mwananchi. Sensitivity yaayo eri mu magye munda. Kyekiri kye nagambye nti nno yes it is sensitive. How? Ontegeera? Yes sebo. How question? Wotunuulira CDF pressure gye yazze nayo ne attitude
teri kuba na Uganda kino court ruling kuba bwana yinchi erimu ku protectinga kitiibwa to shield the institution to keep on gain amanyi ka information. No, please let me I use this 1 second to finish. so chijengeza ko kuleta. Yes, sebo. Nze ngamba President Kaguta Museveni CDF oba high class level whatever meetings ezinzo okutulibwa njogera nga munna Uganda ali mu NRM nti tetwali papye nnyo correspondinga tetuli ku time bomb kunsalawo ya court no kino nsalawo ya court yazze ekyo oli kyagamba nti kyawedde kigenda ever kyekigenda okulaga face yaffe entuufu oteka kyekugamba alina okugenda amateeka mpulira kino ekintu kimu ebintu bino wammanga one tugambe nti no for example attorney general zo zikwatibwa zibwayo wa DPP okay question eri number 1 abantu bali be baate bawa pardon court martial baba bagenda ba compensating ati otunulira points nti government bwebate bacyandolinze bulungi otega kyenkugamba ne barashinga atone jero n'atateekamu nkute wano n'atateekamu otegeera yesebo twalifuna obuzibu so kijengezaako okuleeta nti amendments zibanga zina akoma advice tulize ya attorney general amendments zibanga zeetagisibwa zijje president anabagamba ko ntino ayagala akakeba mwana yinchi basibibwe oba bagende mu court martial tata kyogera kwera no Somalete eyo nina tekirimu oteka kyekugamba ne president is point erinti abantu abakwatibwa babeera ne military weapons abantu abakwatibwa babeera n'ebintu ebya kinamaje kati ekyo kibuusibwa amaaso alabanga kati olwo abaafuse munnamagye Lilian kano sendagira akatwale for the benefit of the debate bamugemerere yabuuzizza mu ruling ye ti ebyefaananyiriza n'ebyamaje byebiriwa oba kiwulira kubanga abanupu babakwata olw'okubanga bayambala ebyefaananyiriza ebyamaje ne babuuza ebyefaananyiriza n'ebyamaje tebiri defined njagala kikuyambe mukama wange saagala kugamba nti gundi ne gundi yakwatibwa olw'ensonga bamukuteneka pisto saagala kugamba gundi ne gundi yakwatibwa olw'ensonga bamukuteneka byama jinsi ya Uganda is smart enough okubanga ekwatira senda certain eyina okubanga ya findings kwegamba yakoze investigations eziri to the beam ostegera ezisuka kuchina abantu kibakola ki kati zendoza nti abantu abamu ebanga ddala kitufu bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti y'amagye oba oliawo nga ebimu ku byogerwako bye bino bitulabako enkofiira simanye nyambala simanye abamukute ne pistol simanye na biki nga bitulabako ate biki ebiri eri emabega bibiri too confidential tebisobola kuteekebwa the eyes of the public mu maaso g'amateeka oteja kyekugamba so nze nga sendagire tutunuulira ensi nti court martial tugyetaaga zo tetwali ataaze buli bannamagye tekugikozesa kutandika kunyigiriza bantu ba bulijjo anyway kubanga President Museveni bibyamuleeta okukola bitya bibyamuleeta okulwana era ensonga yaki tulina lino eddembe gye tulinayo up to now so nze nalirowoozezza ati no ekisooka zino issues nga anagiwadde omuliro ne bannabyabufuzi balooya abanoonya sympathy n'okudda mu positions zaabwe ekyo bannayuganda tebagala kiteeka ku maaso naye ffe tubalaba nebamba beesunga naye nga natural sense kankuwa ekyokulabirako nina omusajja gwemanyi nga mu butuufu talina ku munne tamulinako naye ng'amufrontinga nze munne nze atambula naye nze amumanyi nze amutegeera tamulinako ali ku comeback ali ku maintenance ali consolidation naye tumulaba ensonga z'ekibuga tazikozeeko ali ku nsonga ndala naye tugamba tutya
tugamba nti eggwanga litwagala amazima gajjenga we galina okuba bwekiba nga abantu abamu nga bakikolera mu mutima gwa kutaasa ggwanga well and good tukisiima naye ate mukulaba okwaffe nganze Kasirye Sendagire Muhammad nti balooya bakisusiza bapoliticians balooya bakisusiza okwagala okwambala nga ziggawunye ennyo nti abantu baffe balabe ebitundu byabwe gyebalonza tebakola naye bagala nnyo bannamawulire okulaga nti no professionally they're doing something ne bakwata ebitabo ebinene ne batiisatiisa eggwanga as if for us we need to go to school Kasirye Sendagire Muhammad kuba Lord Mayor Ssaabasajja Kabaka awangaale mulovu oli akwata n'ebitabo ebitalina mugaso mukyala muzira okubanga okubiriza pulogulaamu eno amin sijja kwongera waawo naye ekyeraliikiriza ono nkimanyi akayina ekimuluma osiibula oba oli naye bakuwere ddala akatabo ne226 bw'anaaba aweddeko osanga anaaba awonye osiibula oba no tumuleka akose dakiika kulu agambye mpozi nyamidde ekimunyamiza gwe tokimanyi yafulumya ku XCA n'atugamba ku Heroes Day balina gwe bagenda kutemako omutwe kati ate bano bamayanja bebali okukola baagala musajja kumujjayo oli aleme mutemako omutwe ekyo kimuleetera mu mbeera era njagala okukubuulira ebimu ku bimweraliikiriza byebyo era bwe tumala netuga nti dokita abeeyo paka mu Gw'omunaana yejja kukakkana kubanga yekyalinda alinda kubanga atta Dr. Kano Kizza Besigye naye kyenjagala okusembyayo njagala okutegeeza abantu abatugoberera tuli mu kaseera kazibu nnyo njagala newankubadde nti tuyinza okuba ffenna tuli mu byabufuzi naye njagala babeere n'akuuma akadetectinga political chimbuya gazi wazinza okujja nga nnyingi naye nsaba amaaso bagateekewo nnyo okulaba nga tebakola nsobi ezo mayanja engeri gyontunuulidde nnyo gwe toli political chimbuyaga era nkusaba abantu sebo bakuteekemu obwesigo naye era wamu naawe Lilian oyagala naawe bakuwe neyanziza kubaayo okusooka byonna banayo nange tulina omubi eyawandiika ya constitution yaffe tulina omukisa okuzijjawo oba okuziteekamu akayivu tuwandiike sitole mpya kigenda kugesa ffenna okwogera because ffenna tulina omugabo gwenkanankana abaagenda mu nsiko abatununulira ku mmere yaffe tekibawa nkizo esinga ku yaffe kuba singa tweyisanga abantu b'ebusoga manya alisira kwena bwe yali akola ebintu byagenda ebusoga bamusongangako nekyanguyiza amagye ga gavumenti okukola ki okumupiking out ekyo kimu basebo ne banyabo emboozi y'amateeka n'obuyinza bukola butya tugende mu maaso gikubaganyako ebirowoozo nsanyukidde Sendagire alese honest opinions ze naye nasisinkana n'ezaffe let the conversation continue kubanga mu constitution ne mu practice waddenga ebintu byategerekeka nga biringa kapa mu kutiya nti bamukutte n'ebyamagye ke kaseera tulisiti byamagye tubyawule muki naye era n'oli we yagambira nti bwe babanga ebyamagye ba civilian tebabisemberere ne bannamagye tebajja mu byaba civilian tukuliyetingewo balance njagala kumaliriza na kino nti bassebo ne bannyabo pulezidenti bw'agamba attorney general akoze ku amendment nze njagala kugamba tumuwulirize kuba constitution gye yajjamu term limit ebimu Lilian bye bateeka mu constitution eyo abamu bye tutunuulira olwaleero nga exercises byalingako ebibicontaininga abantu balowooza nti term bbiri president talituuka kulwanagana na Supreme Court ne tujjamu term limits okiwulira abantu bakkiriza amajjo parliament
nga tuli mu movement system ne tugenda mu multi-party dispensation. Kati amaje ne gabeera misplaced in a partisan parliament. President bw'abanga ayogera kwa amendment nze mugamba let the conversation be a new constitution. No, let it be okay. If mwemba a referendum, let the referendum be on a new constitution instead of 2026. Muwozi jasuubiza abamu okutemako emitwe mpaze kigambo kigadde kitya extrajudiciously akatubagirako okukevatinga. Let us have a conversation about a referendum and a new constitution. Maliriza ddala akasemberayo ddala tibwe tuba twogera ku security, time has come because we are also stakeholders on security, but tubulire the threat. Short of that, let that conversation be dusted. Nze Mayanja Robert, Kansala LC5 nakawa eya mutungo luzira ne butabika bya bimukanga akabonero simu tuleeta mirembe mugenda Okay, bakama bange mwebalide ddala mwebale kuteesa n'endowooza zammwe wano tugenda kubanga tusukawo nsigadde nzomu omujjali deri tiimu gye nkoze nayo omukulu Jeremiah Mukibi n'omwami Ali alibawa mu control room okulaba nti ekifaananyi mukirabanga bwe kibadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Conversation eno esobola okubanga egenda mu maaso. Brooke Williams Nasuna Tahia wannenyeza dda okubanga mwami Mayanja muteeka mu kibiina ky'FDC naye era kale ekyo sijja kiddiramu ku mpewo naye nja kimugamba mu buntu. Omwami Mwesige Joram kyenjojo webale nnyo kubanga naawe olaba obeerangako buli kadde nammwe Mukibi Sadat ye Mukibi Sadat Khalifa Aganaga no ye Mukibi Sadat amanya ge genyini sobola kubanga nsokawo wano mbagaliza okubeera obulungi tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.